Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Breaking news, Minister Balam asimatuse ate okufiira mu kabenje k'emmotoka. Omuno affiiriddewo Kitalo nnyo nnyini ddala ate ebigudde ku luuyi olwo ebya Minister Balam mumuteekeko mu ssaala zammwe. Ate era General Rwashand n'omubaka Hon Ssekikubo oboolyawo ebifuba nabyo biba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. biba bugumye mu bitundu bye Rwemiyaga si birungi. Ajjukira nti akalulu kaabwe kafiira mudda omuntu mulambirira yakubwa amasasi ab'oludda lwa General Rwashand nge yakubwa amasasi si mulala yali wa ludda lwa Hon Ssekikubo. Embeera nga bweri mu bitundu ebyenjawulo si nnungi yadde yakamu n'akeddagala. Wabula nzikiriza nsinzire wano eno nkusaba video gimpere like etambule ku misinde mingi buli sekino asobola okubanga agifuna nga bweri enkola yaffe. Njagala okubeera nga nkusaba gwe muganda wange mwannyinaze obeere nga ate video eno gimpera like bwe like ejja kudduka etuuke ku buli sekino atera mu ngeri yemu. Njagala okubeera nga nkusaba gwangoberera era andaba nga gwe munooni gwo ogusoose osobola okubanga osubscribinga ku mukutu guno okone mu kadduka gye personalize okasemu all of notification ku mboozi zonna ate ze tuteekayo. Ebya musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Bugembe naye aliko byayogedde ku Luzias Mukasa eyo nno nga sinagendayo Kitalo nnyo nnyini ddala erino omugoba wa boda abadde avuga boda oyo nno ye aluguzeemu obulamu. Minister Balam atomedde emmotoka ye ey'ekika kya Land Cruiser eri number plate yayo eri UG 0006 emmotoka egenze maaso n'okubanga ekola akabenje. Era okusinziira ku Minister w'ensonga z'abaana amanyikiddwa nga Balam n'ensonga z'abavubuka afuddeyo ku mukutu gwa X n'ategeeza nti thank God for his mercy, our car was involved in a horrific accident in Kagadi on our way to Fort Potro for the Tororo Kingdom Annual Youth Conference. Inti Balam yebaza omutonzi olw'ekisa kye emmotoka ye egenze maaso n'okubanga ekola akabenje akabadde oboolyawo akettabwa ennyo nnyini ddala wali mu bitundu by'e Kagadi nga bagenda e Fort Potro okubeera nga beetaba ku mukolo ogwo nno ogw'obwakabaka bwa Tooro ogutegekebwa ogw'abavubuka oba kye bayita ogutegekebwa buli mwaka ogw'abavubuka oba kye tuyinza okuyita annual youth conference mu lulimi olufuutifuuti. Era agamba nti yeebaza Katonda olwa driver we abadde alowooza amangu ennyo nnyini ddala era ng'alina obukodyo bungi nnyo asobodde okubeera nga abavuunula oboolyawo akabenje kano akabadde kazze okubamalawo newankubadde agamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala nti owa boda afiiriddwa obulamu bwe era n'abantu abalala babiri bagenze maaso n'okubeera nga bafuna ebisago. Agamba nti omwoyo gw'omugenzi aguludde n'agulamuze guwummule mirembe ate era n'ategeeza nti aweereza obubaka bwe obw'okukungubaga eri famire y'omugenzi oyo afudde. N'ategeeza nti ayagaliza oba asabira abo abafunye obuvune okubeera nga basuuka mangu. Balam bw'atyo bw'asimatuse okuva mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero ng'agenda mu bitundu bye Fort Potro wali eri mu Kagadi. Yo wa boda njagala okutegeeza nti yaluguzeemu obulamu era we twogerera eyeye bambi baavuunise dda Kitalo nnyo nnyini ddala ebintu nga bino biba bijja nga bibaawo
oba oliawo munnange tusaba omutonzi ne tugamba mukama ate yabituyambe kyova olaba ngamba nnyo abantu nti bw'otambulanga oba n'ozuukuka n'ogenda okola nodda ne weebaka weebazanga nnyo ogguludde n'abaakutuusizaawo kubanga ekyo kyabaakuwadde kyokka ekyobulamu ne bw'oba tolina akaveera k'okomyewo nako kiba kimala okubeera nga ate omwebaza. Kakati ebyo nno nga mbitadde ku mabbali ekiri Rwemiyaga kifumba mutuku General Rwashand ne Ssekikubo Theodore MP Katabazi eyiseemu labayo. Your intimidation is going to stop. That impunity that you have been putting on people is going to stop. You are going to wake up. Idiot. You must wake up. You are just an idiot. Please, my candidate. Please, candidate, please. Can we show? You will say, Maybe you are not going to Wetwogerera ebya Ssekikubo si birungi. General Rwashand kata mwattu beefumite engumi nga bagenda maaso n'okuba nga bayomba. Bannange bino nno si birungi. Nakutegeezezza dda nti kampeyini z'abano ze zasooka ofiirwamu omuntu nga tafudde nti kabenje oba atomeddwa wabula nga bamukubye amasasi. Ssekikubo be yagamba nti baali basirikale ba Rwashand be baakuba omuwagizi w'essasi ne bamuttirawo. Ebikolwa nga bino bigenze byeyoleka. Kati bw'otunuulira ababaka abantu be twandibadde twesiga be tugamba nti tuleeta mu bukulembeze lengera embeera gye bataddewo. Yeewuunyisa ng'akalulu kano primaries z'NRM egamba nti eri democratic baabo bantu bafiiramu bano eri ejjinja babakubye amasasi omuvubuka ne bamutta ne bamulesa mukazi we kwegamba embeera efaanana bweti mu ggwanga mwe tuli. Bannange twesabire buli omu bw'oba ofukamidde ku ttaka awo n'amaviiviigo nkusaba ekintu kimu twesabire nnyo nnyini ddala. Kaakati gino Museveni yabadde mu bitundu by'erubaga wano n'abuuza mubaka kyakulembera wano mulekerawo okulondalonda obubaka obwo okubundeetera bwe butyo bwe bubasubye okubeera nga mufuna ettooke. Alozias Mukasa ayanukudde General Yoweri Museveni Kaguta. Wuliriza. General Museveni mu bimu ku bigambo bye yategeezezza nga bw'atamanyi Mukasa Alozias nze kennyini kamwa koogera nentegeeza General Museveni nti nze bwe nalondebwa abantu b'erubaga South seesimbawo ku tiketi oba ku kadi y'NRM nedda era ndi mu tuluba ly'abo abantu abataamulonda ne ku ballot paper nyinza okuba nga saamulaba lwansonga nti nze gwe nali nnyina okulonda nali mumanyi yali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President waffe munagwe mumanyi. Ate bwe mbeera nga nafuuka omubaka nze si reportinga Nakasero si reportinga Ntebe ku State House nedda nze ndipotinga ku floor ya Parliament era ndipotinga ku balonzi bange ab'omu Rubaga South ekolebwa emiruko 8 era ndipotinga Kavule ku kitebe kya National Unity Platform. President wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyi, Secretary General Lewis Lubongoya amanyi, abakulira ekibiina kya NUP bamanyi, n'okusingira ddala abalonzi abannonda naddala ne bawaayo obudde bwabwe ab'erubaga South bamanyi, obuweereza bwange bwonna bumanyikiddwa. Mu kifo ekyo kyennyini General Museveni bwe yabadde ndowooza asaana kujjukizibwamu tomunenya olw'emyaka gye gigenderedde ebintu ebimu abatabikwata mangu biba byerabirwa. Mu kifo ekyo mwennyini bwe baali bagenda okunzitira nga ndi mu kulwanirira abantu ku nsonga z'akatale ako lwa nsonga nti buli muntu yali alina okufuna omudaala gutya gumugumu. Ne bassekigwanyizi abamu ababadde bamusuutasuuta awo nga mwe muli Minisita Minsa Kabanda nga mwe muli Kitatta baakulemberamu bakiya abayaaye n'aba-SFC okungobaganya n'okunsitula mu kwagala okummiza omusu. Naye abantu ba bulijjo baakola ki? Bantaasa. Lwa nsonga nti akabinja k'ababbi kaali kakuŋŋaaniddewo ku katale e Busega nga basuubuza emidaala, nga basaba abantu akaboozi okubawa emidaala, nga basaba abantu ssente, nga n'abaali batutte emidaala tebaali balimi abadiringira mu birime oba tebaali balimi abalimu babalina emisiri okuva eyo mu byalo. Ebigambo ebyo bya musajja mukulu Alozias Mukasa ayanukudde General Museveni.
era mutegeezezza nti nze okumanyako tekulina we kunnyambira kubanga omukulembeze wange gwe nalonda Kyagulanyi Ssentamu amanyi era siripotinga nakasiro mu parliament mu state house oba wabula ndipotinga mu parliament nambeemu ku fulo ekyokubiri ndipotinga eri abalonzi bange n'ekirala ndipotinga ku kitebe kyange ekavule ku kibiina kya NUP ekyampa card era ekimanyi obulungi kakati mwami Museveni era General Museveni tekikwetaagisa kubeera nga omanya yadde akamu bwekati ebyo nno bigambo bya Aloysius Mukasa nga yanukula General Yoweri Kaguta Museveni kakati Pastor Bugembe ku press conference ye wano yasinziridde n'ategeeza lwaki General Museveni tannondo okubeera advisor we byabadde bigambo bya Bugembe wuliriza wabula nsaba lumumbeereko omuwabuzi wa president bannange mba n'ebirowoozo byange kama yebaziwe njagala mbeera omuwabuzi sagala kwesiba mba na idea zange eyo nga naye singa mbeera advisor ate advisor ddala so erinnya obunyi oba aliko oba alijja ndibeerako lumu advisor wa president kubanga mba ne idea zange church bwe bagamba nti zewandiise ekisooka kirungi kijja twawula waliwo naffe bwe tulaba nga oli pasita ng'ogamba nti oyo nga mufere okitegeera kigamba nga naawe kiraba common sense waliwo omungana n'omwana omuto asobola okimanyi naye oyo pasita buyani oyo mufere oyo bwati naye bo kiyinza obbazibuwalira nze mpabula nti buli babaagala okukola ennongoosereza mu makanisa ebintu by'omwoyo bya mwoyo bizibu ebya Kaisaali babiwe ki Kaisaali n'ebya Katonda babiwe Katonda. They need to pick elders and not biased elders. Balina okuloonyaayo abantu simanyi oba nakigula ekirowoozo kyange naye njasigala nkyogera kuba bitera okujja kyaki mwewandiise oli yakoze bwati ogenda kubanga ekimu ku byafuula gavumenti eno eŋŋanzi mu Christian fraternity is freedom of worship oba okitegeera bagamba temusulamu overnight mugenda okwiranga ne President Museveni yasuzemu overnight abapasita Kayanji ne basirika oba okitegeera omwana wa president n'afuuka pastor. So church ya the Christian family era efunyemu nnyo kubanga babaleka okusinza nga bakola ki even Muslims even what naye omuntu eyasoma obusobozi ebitabo ayinza obutasobola kukola nnongoosereza mu kanisa bafune abasajja abajjula omwoyo abasajja abakulu bebeesiga balondeyo mu ekereziya balondeyo mu Anglikani balonde mu bapastors waliwo bapasita be bamanyi nti oyo si mufere amaze wano emyaka sikyo tetumulabangako bufere ki bwonna by virtue of time bagambe nti Dr. Soda tukumanyi Pastor Kanja tukumanyi Somba Senyonga oludde wano Musomba Kiganda oludde wano oba okitegeera Pastor Mulinde oludde wano Apostle Mitalo oludde wano Galwe Skina oludde wano bafune akakiiko Bugembe tonteeka mbali bakabi naawe Bugembe tonteeka mbali bakabi naawe Pastor Bugembe agamba ye singa bafunye ku mukisa ogwa advising General Museveni kwaba bagala oleeta amateeko bagala regulating ekanisa oba ki agamba nti ziri ensonga bandizirekedde bo nga abasumba oba oli awo ab'omwoyo nti ebyomwoyo bimanyiwa ba mwoyo era ng'agamba yandibadde amu advisinga ku nsonga ezimu ezeefaananyirizaako oba oli awo bwe zityo newankubadde nga tuzze era tukiraba oluusi oyinza okugamba nti gundi musumba amaze ebbanga ddene kyokka ate nga ye mufere ate nti gundi ono n'atandika ono n'atunda omuceere omutukuvu n'atunda apa entukuvu oli n'atunda ennyanya entukuvu omulala n'avaayo n'amayembe omuno n'avaayo ne kino kwegamba ng'obulokole bwalimu okubaako kyogamba nti kyekino anyway omanyi Katonda ababe yali bamanya era yabamanyi diri wajja okukola ki okubeera nga ate yabatwala yenzeddeni abatuusizaako ensonga ezo zonna nno tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom onkuta ogwayewayo okuweereza ekyo ekisinga wensinzire okubeera nga nkusaba vidiyo eno kimpere like bw'ogiwa like ejja tambulira ddala etuuke ku buli sakinoomu ate era mu ngeri emu njagala okukusaba
gwe munendi gw'ogusosola video zaffe obeere ng'osubscribinga. Nkwagaliza byonjagaliza tusinkane nga guludde n'oyakkiriza. Ja bless. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.